Kale ankwanirizaako nnyo obuterevu omulungi atulaba anabwe gutyo olunaku olwaleero nkyawoomerwa mmere ndi mu mikolo awo omusajja njasabiggwa omusajja mu basajja okuva luliro yanona abooluganda ababiri mu nju emu teyakomawo yayongerayo okubeera nga akyakola emikolo ng'ayanjula abakyala be abonna agange bampita Viki era ng'ono gw'olaba nnyimiridde naye ye Ssenga nsanyusa okukulaba n'okukuwulizaako. Kale ssebo munnamawulire muli mutya? Tuli bulungi era tuli basanyufu. Mubadde mugenda kundyako omukolo? Omukolo gw'abantu bangi kubanga gugenze gutambula tusanyuka buli wamu waliwo ssanyu lyereere. Leero gwe tuwaayo yaani? Leero gwe tuwaayo ye Nakibuuka muwala mulungi muto nnyo akulidde wano. Amannya ge yaani? Amannya ge Nakibuuka. Gwe nga Ssenga akaama kasookerawo n'otegeeza abakulu ababeera bazaala omwana mmwe. Munnange nze mbuuza wamanyaako omwana nti gyali waliyo baana banne? Mu butuufu ekyamazima namanyaako nti eriyo abakyala abalala omwami waffe bagenda ayanjula naye munnange omwana naye bwe yajja n'aŋŋamba nze nali musanyufu kubanga ebintu byaleeta omwami ono biba bingi ate musanyufu ate wakisa. Wasanyuka bintu okusinga? N'okukuuma akuuma muntu mukakamu muntu mulungi ng'ate muwombeefu kale tumwagala nnyo. Muwala wammwe yakafumbayo bbanga ki bifo nga tebannamutongoza wano? Omwana yakagendayo emyezi 3 naye olw'okuba omusajja wa mazima yakomawo najja n'atugamba ebintu tubirye. Temukkiriza? Twakkiriza bino byolaba kati bye twambadde era tukula bwe awo kulaba oyambadde n'akakibiina ekivuganya ate ekiriko. Kati ffe tuli mu kintu. Mwe muli mu kintu. Nze yakaddiye. Nze mbuuzaamu emikolo gitambula gitya? Emikolo gitambudde bulungi kubanga omwami ebintu ebikola ebisinga amanyo tuteekamu ssente ezo tenti zoolaba ezisinga abakyala abo boolaba abambadde obulungi emmere gye twalidde bannange twalidde buli kimu akiteekamu ssente omukolo mulungi ddala. N'ekirala abakyala bano abaana bammwe tebalina bbuba bana basulamu bali mu nju emu? Munnange abaana engeri gya naffe bassenga abaabwe naffe twaliko ne bajja baffe ati ekyobujja tukuze tukibabuulirira era mutuuza omwana wange ne mubuulirira ekyobujja ekyo si kirungi okakkana bukakkanyi. Wangi jangu wano taliko kuvuganya tebunyuma kakati maama Ssenga era nze mbuuza muwala wammwe wano eno like abasajja tusooka kuperereza nga nammwe abazadde temunnakimanya yakugambako nti omusajja mu kumuperereza yamubuulira amazima nti nonno nze nkuperereza naye ndi haja atawena ebikalu mbisiba paka mubajjawo? Kituufu munnange yajja n'anyinyonnyola nange n'ekimanya era nakkakkana bukakkanyi ne mugamba jangu mwana wange fukamira wano nze nkubuulire nga bwe nkusabira emizimu gy'awaka ne Katonda bakukulembere. Ewaka wano waliwo sisita omulala adda ku oyo? Abaana waliwo baana bangi. Waliwo essuubi ly'okwongera omuko omukyalo omulala? Okumwongera obwongezi? Kuba efamire emu yakwata adda ku munne n'emumwongera. Anti kati wanaaba tusanyusizza okusinziira ku ono bwe tulaba tujjamu wano omulala. Obusiraamu naye tebukontana na mbeera eyo muganda wange okufumbirwa muganda wange ne tufumba mu ddya limu? Ate kirina buzibu Katonda gwe tusinza ali omu. Omuwaayo ate omwana bw'asukka emyaka 18 yeesalirawo nono omwana yeesalirawo era kati asiba bulungi akatambaala ne bagenda ne basaala. Omugole waffe ye ali rede gyali akugambye anekaneka omusajja amukozeeko ebyuma biri wali bya mulembe amwambazza nkuba ebirungi ebiri wali omutulyako obutunuulizi n'omuvaako. Tugire tukyakola? Nze era nkyabuuza abanyongedde anti akadde nze nkyabuuza nze nkyabuuza Ssenga manyi obudde nange buntwala kanti ndiggwa omwana ono bw'abeera eno mu nnyumba gy'abeera ali tafunamukko okusoomoozebwa mu bakyala bano bajja ba abalala n'akubuulirako nga gwe Ssenga ebbanga lye yakamalayo?
kale bw'aba afunyemu okusoomooza nze tweyongereko wali nze namubuulirira ne mugamba nti kukakkana kati ye era akozesa kukakkana engeri gye namubuulirira. Kino njagala kibuuza abagole bennyini be nafunyeko abagole gye tuuze tuyita mbadde mbabuuza naye kati kankibuuze ggwe olowooza bawala bammwe bano bafumbira mu ntamu emu kuba ba mu nnyumba emu oba buli omu afumba bibye? Omwana bwe yajja nanyinyonnyola naŋŋamba nti buli muntu afumba kisanja kye era olumala okusenga yita wali sokooleko ojja kunyinyonnyola edda sooka omaleyo emboozi. Kale ebibadde bigenda okutunnyonnyolwa tugenda kwongera okubifuna gwe kyolina okubeera ng'okola akwe kwekuumira wano. Nze ndi mu masanyu, eno emmere yongiridde, eno emmere ey'emikolo gino ngiridde. So omugole tugenda kumunoonyako, atugenda kwogerakoko naye. At this time around omukolo guli side za wano. Nze Viki exclusive nyumirwa nnyo ebimpa amasanyu. That's why nasazeewo mbaweereze buli muko kyagenda okubeera ng'akola. Abazinyi be twalabye abatandika ku mukolo ogusooka be bazinyi abali mu kifo kino. Mu kyokubiri abako abamuwerekera era be baka abamuwerekedde. Jowero n'ekirala kambagamba abantu bano akasinga okubeera akakulu mu nsonga eno nti ne bajja boono gwe banona ne be twakamala okunona ate nabo we bali bazze kunona munnaabwe nga baddiremu abagole bonna abazze banjulwa nabo olwaleero bazze ate banone munnaabwe bwe basula mu njweji ku musajja ogu n'abooluganda ababiri bensembyeyo okubaleetera era nabo batudde mu maaso awo osobola okuba ng'obalaba bulungi nnyo. So kati kitegeeza ki nti ono omusajja bamuyita nsiko nnene, ddala kituufu nsiko nnene kuba ensiko ennene tesambulwa muntu ogu, ensiko ennene esambulwa abantu bangi. That's why olaba oli bw'abaayo n'ekisiko kye aleetayo apangisayo n'abantu bamukolereko basaggule ekisambu ekyo. So omusajja nsiko nnene buli mukolo aguteekamu ssente naye guno yataddemu ezo ze mulaba eziriwo. So tewaliwo zisukka ku ezo, ebisinga tugenda kuba tubiraba. Tweyungeko obutereevu ku Mukutu Viki exclusive, embeera yonna egenda kubeera nga etambula bulungi nnyo nnyini ddala. Joro yali emabega wa kamera. Baba